Buterevu mukwano kwa nkwaniriza kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena amasa subscribinge likinga commentinga tusobola okubanga munange tutambula fenna. Yes, of course, Diamond Platinum, congratulations yakigadde alien skin naye yakikubide ddala. Wabula musajja mukulu ne yavuddeyo ku stage nayimba oluyimba lwa Ziza Ziyoni. Abangi ne beebuuza lwaki yalonze olwo. Wabula nga oluyimba olwo obujjukira bulungi musajja mukulu no yayimbirako dda Zari Hassan oyo nga bakyali bonna banga lya mabegako akayimba ako yakamuyimbira dda era kyensuubira nti Diamond Platinum akayimba ako yabadde akategera bulungi. Wabula ebyo byonna bye yakoze bisinga yabadde nga munange umumanyi nti musajja wa showbiz ate amanyi engeri gy'okwasaganyamu ebintu. Kakati byonna bye yakoze yabikoze nga ayagala okufuna attention mu bawagizi era abawagizi bangi bawulidde essanyu nga musajja mukulu ono ayimba oluyimba olw'olulimi Oluganda. Jjukira eza Chameleon nayo yazikubyemu naye nga kino kyo kyabadde kyanjawulo nnyo era nga ye ensonga gye yawadde yagambye nti ekyo yakikoze olw'ensonga omukyala Zari yamuzaalira abaana babiri balambirira munange ekintu ekitali kyangu wano e Uganda abasajja tebava mu DNA naye kati oba otunulidde munange obwana obwo Dangota ne Tifa bufaananira ddala Diamond Platinum olaba musajja mugumu agamba abaana babe era babe kituufu kubanga abaana kala era ya Diamond Platinum buli kimu kale musajja mukulu oyo musanyufu era yensonga lwaki yayimbye akayimba ako. Wabula eyo nga nkujjeyo mukwano gwange waliwo obubbi bw'emmotoka obugenda mu maaso mu kibuga Kampala era nga okusinziira ku gava mu nsonda kigambibwa kino ekintu kigazi era abamu kwabo munange abalina obujulizi oba abamanyi ebisingawo avuddeyo nayogera ku nsonga eno n'agamba nti omukulu era nga ono mugenzi omukulu Andrew Felix Kaweesa ono nno yakubwa masasi era nga ye yali asobodde okuba nga alwanisa obubbi buno wabula nga kyandibanga bino byazzeemu naawe mwewulireko. Nzize okwogera ku bufere obuli mu ggwanga nga bwegattamu ne poliisi. Obubbi buno buli mu mmotoka, ababbi b'emmotoka buli muntu kikuvunaanyizibwako naddala gw'ayagala okugula emmotoka gwe ayina emmotoka. Edda ng'obubbi buno we buli mu mmotoka nga batubba bwe bati nga oli aleeta emmotoka nga ateeseza ne nannyiniyo n'agireeta n'omuwako ku ssente ezimu oluvannyuma nannyiniyo n'alagirira nannyiniyo weeri waagitunze nannyiniyo n'ajja n'akireyiminga n'agamba emmotoka yange n'aleeta n'ebiwandiiko ebikwata ku mmotoka nga bakolagana ne poliisi. Afande Kaweesi eyafa omugenzi ye yatuyamba okuggyawo obubbi obwo naye baamutta. Ndowooza nange abyogerako gwe mutta ndowooza nange mugenda kunzita. Afande Kaweesi ye yatuyamba. Nze ndi musuubuzi wa mmotoka mbyogera ng'omusuubuzi w'emmotoka naye obubbi obwo bukomyewo. Kino era nkirabula eri abasuubuzi b'emmotoka bonna mu Uganda mwegendereza abantu bano wammanga kubanga kirimu ne poliisi gy'ogenda weekubira enduulu nga be basalawo nti emmotoka egende ewa nannyiniyo. Kaakati abaami bano waliwo omusajja gwe bayita Haji yeeyita Haji infact tetumanyina kumanya oba ye Haji yeeyita Haji Muwezi Habibu yalina abakazi babiri bakozesa okubba babbye omukulu gwe bayita Mukasa Hannington. Mukasa Hannington gwe bagenze ne baguza emmotoka kika kya Sienta olwamaze ogimuguza ne bamutwalako $10,000 n'N7 nga ya mmotoka ya $18,000 bagende baleete ebiwandiiko kubanga bwe tukola ososolako ku mmotoka oli agenda aleeta ebiwandiiko ne muwandiika endagaano bwaleeta ebiwandiiko ebikwata ku mmotoka n'omumalayo balance. Kale mu kugenda okuleeta ebiwandiiko nabali ne bajja abakireyiminga nti ye yaabwe omukyala bamuyita Comfort Naija nalyoka akireyiminga nti n'emmotoka yapangisa amamotoka. Poliisi tetutte kuvunaanyizibwa ddala kunoonyereza omukyalo oyo alina layisinsi emukkiriza okupangisa emmotoka ddala kituufu apangisa emmotoka. Omukulu Mukasa bwe yagenze ku poliisi ey'Kibuye wano gye bayita Kate Police Station ne yeekubira enduulu n'afuna reference era nga poliisi ne mugamba leeta emmotoka eno wano tunoonye bakola ki abakuggyako ssente. Eyamuggyako ssente bamuyita Naume Grace nga amuleese ye yeeyita Haji Muwezi Habibu nga yeefuula nti ono mukyala amumanyi nnyo mukyala neyiba wange wali naye nga tugenza okkizuula nga bakolera Makindi ono balina n'ekikomera mu Makindi we waliwo ofiisi yaabwe ey'ababbi kati nga bakolagana ne poliisi zaabwe ddala ey'okwodi Kampala
kati mukasa bagenda okulipotinga ono ku poliisi ey'Old Kampa ey'Ekibuye kubanga wetukolera bayita emmotoka bali emmotoka nga bagisaamu traka nga tevaawo nabali bajja banoonya emmotoka bajja bagigwako kumbe bali be babagambye nti emmotoka eri mu kifo bwekitire bwekiti kakodyo kaabwe kuva dda emmotoka nga bano baagala gisika bagitwale ku Old Kampala ewaabwe gye bazannyira firimu zaabwe ono n'abagamba nti nedda nange na ripootinze ku mmotoka eno erina genda Kibuye emmotoka ne bagitwala Ekibuye kati sawa ya kakati obukulu ku poliisi wano Ekibuye ate ali mu kugamba basayidi abanoonyereza ku musango ogwo nti emmotoka mugite eddeeyo ku Old Kampala bagiwe bannannyiniyo tatutte buvunaanyizibwa kugamba nti ono omusajja sente ze bazitwala batya bano baani abaleetera omusajja ono emmotoka omaze bakwata ebintu byonna tabirinako kubanga ono yalipootinga nti emmotoka abajinguza be bano amanya geegano babano naye teri afuddeyo kugamba nti no katusooke tukwate abantu bano tafuddeeyo ku ssente za mukassazi yalwayo kubanga poliisi erina kuyamba muntu wa bulijjo ffe tulina kwekubira ndulu ku poliisi tubasuubira okubanga muli neutral ne katika ukuumi azzeemu kino kitulaga nti poliisi mwennyininyini mwemuli diiru ezo bwe zitambula kubanga gugamba otya nti emmotoka eddewo oli lwaki ogusala olina kusooka funa information ku bano ono agamba mbuno yapangisa emmotoka bw'olina osooka okugjako information omubuuze ddala wagipangisa bano wagibaguza nga gwe ngaani nebero byonna temwagala kumanya wabula gwe oli ku kimu emmotoka eddeyo eri Afandika Bwesi yali atuyambako ku bintu ebyo byaliwo edda myaka nga 10 emabega obubbi obwo kati buzzeemu era nkubira omulanga akulira poliisi Of course ye musajja mukulu Abitex oluvannyuma lw'okulemera mu bukulembeze ono yagambye tagenda va ku ntebe wabula nina obubaka bwe wano era nga yandisanye ate abufune bulungi nnyo. Vidiyo eno ngikoledde Abitex omusinguzi Abitex nanyine kuteeka bivvulu sebo tata Abitex buchamani mukwateko byonna mubikole naye tugeza n'otugamba nti mwalateekayo sho ya buchamani tujja kuba tukuwogola omugulu naawe byonna bikole naye tugeza n'otugamba nti olina sho gyoyite ya buchamani wano fe abasalawo ani owokukwatako bakadaama bwe bagamba nti kati tukwateko ono ng'omubiri tuguyibwayo buchamani alina emisango gye alina ogenda ku ntandaalo malaba byonna byonna mubikola naye gye mwagala okumalira ndabayo sebo taata Abitex musinguzi byonna bikole naye temugeza ne mutugamba nti mwala kuteekera buchamani sho byonna mubikole mukole bu video bwa sympathy buchamani agala kwetondera Bobi Wine bikoze bitya mutufune ekisa naye mbalayira temugeza ne mugamba nti mugenda muteekerayo sho Buterevu mukwana gwange nkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga osubscribinga kira maaso subscribinga likinga followinga tusobole okubanga munange tutambula fena saba mukama Katonda abankumire mweraba.